Niro mu Lebanon amawulire agavudde aga wiiki eno gabadde gannaku ag'okutemulwa kw'omukulembeze waabwe Sheikh Hassan Nasrallah. Ssaalongo Mubiru Godfrey alina amasuba agamba nti nze nteesa aba Hezbollah basooke balwane batwale gavumenti y'e Lebanon olwo bajja kusobola okwaŋŋanga Isirayiri. Bwe kitaba ekyo tebajja kusobola. Kojjange Kasasa ali eri Nakawuka agambye nti Isirayiri ntuufu okulumba omulabe waayo yonna gy'ali. N'agamba nti Lebanon nga gavumenti eri mu buwambe era yawambibwa Iran ng'ekozesa aba Hezbollah. Ni wano mulala Lubalita Mwesigwa abuuza nti nsonga ki enkulu ereetera Iran okuwagira ebibinja by'aba Hezbollah, Hamas, Houthi n'abalala. Ensonga ebagatta esinga obukulu yakulwanyisa ggwanga lya Isirayiri kuba Iran gavumenti eno efuga okuva 79 tekkaanya na kubeerawo kwa Isirayiri. Gavumenti y'Abasha bano ba Ayatollah gye bajjako mu 79 yo teyali kumbiranye kutuukaawo na Isirayiri. Naye ne yawamba mu 79 efuza okutuuka kati tekkiririza mu kubeerawo kwa Isirayiri. Kati n'olwekyo Iran ekitwala nti kigikakatako okuyamba abo bonna abalwanirira eddembe ly'Abapalestina. Ekyo kye kisinga okubagatta. Ekyo kye kisinga okubagatta. Salim Mukasa ali wano Nateete. Agaye tugenda kutandika kungubagira mugenzi Hassan Nasrallah. Ye kyagaye nti waali bagenda kutandika kungubagira mugenzi. Ni wano omulala ni gwenja ogatta ku lubega Dennis oli Sweden ogambye owuliriza webale nnyo webale ddala. Nsubuga Rogers ali mu shauri yako nti webale kututegeeza biri wa Bunaayira. Kanala Moses n'agamba nti nze nkyali mu kiyongobero olw'okuttibwa kw'abazira bange era ndi munyivu eri eggwanga lya Russia ne Iran obutakola kimala okukuuma abalwanyi abali ku ludda lwabwe. Russia erina obusobozi okuketta n'okuziyiza obulumbaganyi nga buno naye teyakikoze. N'agamba nti bwe bamala Lebanon bazzaako Iran ekyo tekikyaliko kubuuza. Isirayiri kyeyagala naye Iran naye badde neegendereza nnyo. Ekyo eky'olutalo ku Iran Netanyahu kyayagala kuba kimanyi bwe lubalukawo Amerika ebe luyingira butereevu nti Isirayiri tejja kululwana yokka. Kakati Isirayiri egamba nti Iran egamba sinabeera mwetegefu kunsuula mu kategaako. Dewo Kirume kiika mu lukiiko lwa disitulikiti olw'Emityana agamba nti kwe tuli tuteze webale nnyo webale ddala. Fagayo agamba nti Nasrallah's demise was a question of fate and destiny once hunted by US and Israel that no mortal is in control. Philosophy mungi naye webale nnyo webale ddala. Ni wano nagamba nti Antonio Kalyango ali mu Kyotera district. Aba Hezbollah nga Isirayiri ebagoyezza nnyo ate mu bwangu kirabika nga bambega bali munda mu ba Hezbollah ababawa amawulire. Mulangira Twaha Kayondo agamba nti webale kuweereza ggwanga naye Isirayiri okuvoola endagaano y'ensi z'ensi yonna yeeyita ki? Bampuliriza obubaka bwamwe bungi nnyo n'endowooza ngira mbuwumuzaamu tujja kuba tukomawo twongere okutunuulira ensonga ez'enjawulo. Mpuliriza wetugendedde mbadde nkukubira tooki mubamu kwabo abatunuuliddwa ku bayinza okulonda omusikawo omugenzi Sheikh Hassan Nasrallah. Tubadde tutunuulira Kassim gwe nkugambye nti yali mumanyi mu nzikiriza ey'Abashiya era ng'oggyeko okubeera namba 2 mu kisinde kino eky'aba Hezbollah azaagattibwako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okulabirira emirimu egikolebwa mu Parliament, ababaka baabwe aba Hezbollah, okulabirira ebyenjigiriza n'ebirala biyitirivu. Yafuuka omumyuka wa Ssaabawandiisi mwaka gwa 1991 ng'amyuka omugenzi Abbas al-Musawi. N'olwekyo omugenzi Nasrallah yamuyitako buyisi
mu kusooka kwegamba abadde namba 2 ku bakulembeze babiri. Yamyuka Abbas al-Musawi okumala omwaka gumu, ate n'amyuka omugenzi Nasrallah okumala emyaka 32. Kati ku mulundi guno waliwo abaga nti gwandiba omukisa gwe naye okulirako ekibinja kino ekyaba Hezbollah. Era naye okufanagana n'omugenzi memba w'akakiiko ak'okuntikko akaba Hezbollah akashura Council. Mu bumanyi bwe mu 2005 yawandika n'ekitabo ekikwata ku byafaayo n'ebigendererwa ebyaba Hezbollah. Era ekitabo kino kyatunda nnyo ne kivuunulwa mu nnimi nnyingi. Era omutwe gw'ekitabo kino mu kitabo ekyo kye bavuunula mu Luzungu guli nti Hezbollah, the story from within, nga kyawandikibwa Kasim ono, y'omu kwabo abatunuuliddwa okuyinza okuva omukulembeze w'abalwanyi bano aba Hezbollah. Ampuliriza, njagala nkusigire ku kifaananyi ku kusika omuguwa okuzze kubeerawo wakati wa Isirayiri n'aba Hezbollah bukya ekibinja kino kitondebwawo mu mwaka gwa 1982. Isirayiri mu Juni wa 1982 yakola ebikwekweto n'eyingira munda mu ggwanga erya Lebanon n'eteeka n'amagye ku ttaka ng'egenzeeyo okufeffetta abalwanyi aba Palestina mu kibiina kyabwe ekya Palestine Liberation Organization PLO. Mu kuyingirayo yasimbira ddala n'amakanda mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Mu kiseera ekyo olutalo olw'omunda mu Lebanon olwali lubagoyezza lwali lwakamala emyaka 7. Isirayiri mu kuyingira ekigendererwa kyayo tekyali kyakoma ku kujja ba PLO mu bukiikakkono bwa Lebanon, wabula yali eyagala ne gavumenti eviireko ddala Beirut kugendeko gavumenti gye bakwatagana nayo. Era mu buufu obwo Isirayiri yayingira obukiikaddyo bwa Beirut gye tulaba kati gyettidde bano bonna, naye ate n'egenda ne mu bugwanjuba bwa Beirut PLO nayo gye yali esimbye amakanda. Oluvannyuma waliwo enteeseganya. Mu nteeseganya ezo aba PLO ne bakkiriza okuva e Beirut ne bagenda e Tunisia. Wabula amagye ga Isirayiri go tegaava mu Lebanon ate ne gasigalayo nga gawagira ebiwayi eby'enjawulo mu lutalo lwali lugenda maaso mu myaka egyo, era lwafiiramu 10,000 z'abantu. Amagye ga Isirayiri olw'okusigala e Lebanon, ebibinja eby'abashiya ebiwerako byasituka ne bigamba nti Isirayiri yetujoze. Be yajja okukima aba PLO bo bakkiriza ne bagenda ne Tunisia wano ne bavaawo. Naye yo lwaki tetuviira aba Hezbollah kwe kutandika nga beekutula ku Amal movement gye baali balowooza nti efuuse y'abasekibotte. Era bwe batandika olwo ne beenyigira mu nnumba n'okulwanagana okw'enjawulo ne Isirayiri n'ababawagira mu kiseera ekyo omwali Abamerika n'Abafalansa. Nga 23 Oktoba 1983 aba Hezbollah nga bakozesa ekiwayi kyabwe ekya Islamic Jihad baalumba enkambi ey'amagye mu Beirut eyalimu abasirikale ba Amerika n'Abafalansa. Mwafiiramu abasirikale 300 nga bano baali Bafalansa n'Abamerika. Mu mwaka gwa 1985 amaanyi ga Hezbollah geeyongera. Bwe geeyongera neekwataganira wamu n'ebibinja by'abalwanyi ebirala eby'Abashiya ne basindiikiriza amagye ga Isirayiri okubazza emabega okubatuusa ku mugga oguyitibwa Litani. Ampuliriza, omugga guno gwesudde kilomita 7 okuva e Beirut. Ekyo nkireese okusigira ekifaananyi olabe olugendo Hezbollah lwe yasindiikiriza amagye ga Isirayiri. Yabajja Beirut okubatuusa ku mugga ogwa Litani. Omugga guno gwa nkizo mu ntalo ezize zibeerawo wakati w'aba Hezbollah n'aba Isirayiri, kuba guzze gubeera ekitundu ekyawula abalwanyi ku njuyi ez'enjawulo. Kati mu kiseera ekyo Hezbollah yasindiikiriza Isirayiri n'egituusa ku mugga Litani.
awaliwo kilomita 7 kyokka n'okuva ku mugga guno Litani okudda ku nsalo ya Lebanon ne Isirayiri olinawo kilomita 3 n'olwekyo mufunze baali babasindiikiriza kumpi kubazzaayo waabwe ate ng'ekyo kyekyali ekigendererwa ekikulu ekya Isirayiri ekyaba Hezbollah. Kakati nga Isirayiri yezzaawo teyasirika eringa eyakola omuzungu kyayita tactical withdraw, yakkiriza okusindiikirizibwa naye bwetuuka ku Litani n'esimba amakanda. Bwesimba amakanda n'ekozesa ebibinja ebyali birwanira mu bukiikaddyo naye nga tebikwatagana na bashiya, ebisinga obungi ku byo byali mu bagoberezi ba Kristo Abamaronite. Era ekibinja ekyo bakiyitanga South Lebanon Army nga kigatta abalwanyi abawerako. Kati Isirayiri n'ekiwagira nnyo okukola effujjo ku Hezbollah n'abashiya. Olutalo olw'omunda mu Lebanon, kati jjukira ntwogera ku ntalo bbiri. Oyina olutalo olw'omunda mu Lebanon, abashiya balwana ne bannaabwe abasunni n'abamaronite, naye ate abashiya mu kiseera kyekimu nga bali wansi wa Hezbollah ate balwana ne Isirayiri ebaviire mu Lebanon. Kati ku nkomerero nabadde ndaba jo ku TV meya w'ekibuga Beirut ngaga nti ffe bannansi ba Lebanon tulabye entalo ezimala, tetwagala lutalo lulala, kwe gatayagala mbeera esukke wano weri, tebakyalina appetite ya lutalo. Meya wa Beirut bwe yagambye nti tubonyebonye n'entalo ebbanga erimala, tetwetaaga lutalo lulala, yadde olutalo weeruli. Naye agamba mu bufunze akulaga tebaagala lutalo wakati wa gavumenti ku gavumenti olwa Lebanon n'eggwanga erya Isirayiri. Kati olutalo luli olw'omunda ku nkomerero lukomekkerezebwa mu mwaka gwa 1992. Bwe lukomekkerezebwa, Hezbollah esalawo okuvuganya ku bifo by'ababaka mu Parliament. Era baawangula ebifo 8 ku bifo 128 bya Parliament eyo. Obuwanguzi bwe tebwali butono. Omuwendo ogwo guzze gulinnya. Era olwaliro bw'ogatta ababaka ba Hezbollah ne bannaabwe be bali mu mukago, omukago gwabwe guweza ababaka 62 mu Parliament y'eggwanga erya Lebanon, ekibafuula abamanyi nga n'eddoboozi lyabwe ddene mu Parliament ya Lebanon. Mu Julai wa 1993 waliwo okulwanagana okulala wakati wa ba Hezbollah ne Isirayiri. Isirayiri yalumba Lebanon mu kikwekweto kye yatuuma Operation Accountability. Era wano balwanira ennaku 7. Isirayiri yali eyanukula aba Hezbollah abali basindisa ebikompola muzimu ku nkambi z'ababundabunda mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Lebanon. Mu nnaku ezo 7 bannansi ba Lebanon abaafiira mu bulumbaganyi buno baali 118. Abaalumizibwa baali 10,000. Ebizimbe bingi ebyasaanyizibwawo mu ggwanga erya Lebanon. Nga wayise emyaka 3 olutalo olulala ato olwali olw'amaanyi olumu ku olwo ku kwezi entalo ezoogerwako wakati w'aba Hezbollah n'Abayisirayiri ne lubalukawo nga 11 ogwokuna 1996 Isirayiri yasindika ebikompola okumala ennaku 17 ng'ekuba enfo ez'enjawulo ez'aba Hezbollah munda mu Lebanon.